omuntu ng'ojja n'omusiigira ekifaananyi kye kigenda mu maaso si wakati mu kwagala kukisiiga bwe tutyo naye mu okusitula obuvunaanyizibwa obwatuweebwa ne tubulagajjalira ate bannayuganda banditusalidde gwa salira kakati ffe obuvumu bwentera okuba nabwo bye bigambo biri omwagalwa abangi bye yaŋŋamba nga nkwasa omuzindaalo gw'abendi nti genda omuzindaalo ogwo ne kamera genda oyimirire ku lw'eddoboozi ly'abantu bwe buvumu obuvumu n'obwo butuleetedde obuzibu bungi nnyo Kayongo eri abalaba olunaku lwo ng'olutandise n'olumalako ne batamanya buzito bwalwo eri ogoyinza oga nti nkuwemu olunaku lwawayise oluwulire ndukwase oluwulire nga talusobola naye bwakulaba mu new execution style yajja kwashuminga nti it is a silver plate so bannayuganda kati bonna never than ever before abantu balabira ku bikolwa byabwe gwe wali omanyi nti Kabuleta alivaayo n'agamba nti waliwo abaalya wali okimanyi bwe twakyogera wano abalala bagamba batya nti Wayesu ayogera byaki byabufuzi amazima tebogera byaswabaga byabufuzi ate zeri timu ngimanyi ng'ekkuse ngimanyi ng'egenda kulya ngimanyi ng'esuubira ngimanyi Kayongo kyova olaba teriyo wanyumiranga nga bano bennina bannayuganda siri baswaza bano bayinza okunsukka ne bambeera nti bandimite mbatya mbalina bwenti tubalina tuti ate omukulu yajja yampa ebisiyani ninga bulinga nti nabona naire nakho nti aya twendereye so tuli tutambuza ekibiina kya National Unity Platform kikyeteekateeka kikyetegeka njagala okujjukiza abannayuganda n'okubabuulira amazima nti awatali kuwannaanya 2026 tebigenda baamu nnyo process omanyi abamu tebagala mazima owulira abantu abamu tebagala maki ate nze okubeera omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform nabijjamu to be right omanyi there is being I can play politics. I'm not one of the daft people who can play politics but eyatugatta wabya ddala Bob is not a politician. Bob is a politician, Kayongo. No. Bob Alichi is a revolutionary, is a realist. Beba Donald Trump. Yakikubulira nga bwakola ki? Bwakiraba. Ate kimusitudde lutabaalo. Gwe Kayongo kankubulire Bobi oyo ne bwasalawo wano kati nti abasuulire ettawulo kujjako ntakisobola ekyo twakimugamba tufa naye anzawo yakimanyi president kyakimanyi bino taliiko kuga nti ate nakoye ate tulina okugusa naye luno lutabaalo talinaako timeline nga tebinaguka. My president, you don't have a timeline. Bino tubiguse kubanga kati just imagine singa yali akati akakwasa deputy we wa Central atutuziza atugaye Waiswa kakati akuta akati gwe Munnayuganda fumitiriza because he has inspired never nabamulwanisa he has inspired them even by whatever measure kubaka nkubulire Bob is 43 yali mu parliament emyaka 2 n'ekitundu nakola record sinakita na stepping up mandate eri noble nga student for 20 years not for 20 years for 36 years emyaka 36 tubadde tetufunangayo emyaka 36 tubadde tetufunangayo muntu yenna ayingira parliament ku vote y'abanansi nakomawo navayinga for presidency. It is until the one they call Ragamuffin came to parliament
n'alaba nga alina leve endala kyayinza okwongerako era najja n'aŋŋanga omusajja. Kati bano bonna abali mu parliament abalabye nti kisoboka, they are breathing because somebody stood there, survived death, survived murder. Olina akantu kugambye ontegedde bulungi. Yes, olina akantu kugambye nti singa kati akakwasa deputy we pungu singa kati tuli mu pungulu. Lwaki olaze nti awo wandibaddewo obweraliikirivu? Pungulu ono yeetunda mubi olyokanga n'ojja Kyagulanyi kubanga ampuliriza si byakuseka gwe fumiitiriza kuyoleka Uganda gye yandibadde etunudde n'abantu bano omulugube, the politics of trickery and treachery. Bano bazanya the politics of trickery and treachery. Ababotegezeza kimulu bazanya politics w'obungodiira n'owenkwe. Abamu babadde balowooza nti kiri kintu bwe kinajja ekya Democratic Alliance nti ngammwe abali ku ludda oluvuganya gavumenti nti mwakitidde ate tikitya dead on arrival. Omukazi wajja okuleetera amawulire nagamba ndi lubuto nadde lubuto naye lwavuddemu toyinza gaa nti batembuzi. Hakuna kitu hapo. Nti katembuzi balisale okuja ngo bali tomwagala. This was dead on arrival. Kitya amekufa, ila amekwama, yeye amezimia, imezingama asubuhi mapema hii. Waiswa Imezingama asubuhi mapema hii. Ninacho njagalo nzijiri Waiswa. Ensi abantu abagoberera ensonga nga bwe tukiro zirambika baagala balage nti wano we kyafiiridde, wano we kyabadde ensi ate awo yavuddewo yonna emanyi. Ate ekinsanyudde mu lutalo luno ate teruli mu ghetto kati, ate luli mbayivu basooza baprofesa. Nina profesa gwe nawulira bamuyita Profesa Mbanga Yaina. Ali awo Makerere toseka Kayongo oba ye Mbanga Yaina oba ye Mbonga Yaina nja kunoonya erinnya Kayongo. Ne profesa yayogera ebigambo biyitirivu. Tebalabangako muntu tebalabangako muntu alinga musajja oyo Finito. Naye wano nabagamba nti ensi erigenda okutegeera Finito egenda kukyawa Finito abule ne walinywa amazzi. Ate tenamanya mumukyali ku bino tenaba kumanya egenda kutuuka emanye ani kubanga bakyaffe tusirikidde bingi. Waliwo ebirala ebitanava nnyo. Kayongo zinalina kuba suspended singa tegali mazima kubadde ekiggwe bali balina kusindikiriza. Lwaki? Era ensi temanyi nti n'enkiiko ezimu zaatulula bagobe. Mazima fayiro fe president wawino ayina mga nti bosi nasenye kule kaseera ako nkajukira yambozo senti nasenye kule kwene kukulimu dere kulimu kwena toire dalinga mu mpapulo nakwandi nti galinda be kuba niyampe bisiyani nebibona ate zinandibira byente ebiri mu parliament. Kati nkugambe nti Kabuleta yagambye nti sente Anita Amongo ya banka lolinga bano kubanga yannyonnyola jjajja nti bagenda kwonona mu Buganda kubana zigamba bilioni 3.5. Yes. Naye gamba bagenda kukola ekintu tebakikoze. Bakikoze. Golaba ba sponsoringa Katumba oye ani agamba nti mbuga talina muwendo nga yali abitaano. Powa yekuba ne powder ngali mbigere nene mbuza lumu twaline president twaliganga manyi gange eyo bituka ne bibeera ne tulina engeri eganga eyo nga tuline president ate gye tukwatagana ennyo munnange musaayi simanyi lwaki naye nti waluuka toyidize nanti waluuka bintu bya Bobi tebigwayo twagenda omunoonyerezaako eruuka nga naye ayinayo obuvo n'obuddo. Kakati tuba mwiganga omwo njirabe ya Powa ali mu cross country eyine nga ate ali mbigere ate motoka ali n'essimu esinga. It was symbolic
Fabala bewala kati ate ono omujugubanyizi, the politics of trickery and treachery. Mukama yatusaasidde era Kyagulanyi weebale kujja. Ffe tukusaba nga generation, you have been a vision bearer. Ebimu wabiyimbako ndowooza nga n'okubimanya nga tobimanyi bituukiridde ng'oli mulamu. Tukwegayiridde nnyo bamuvumo, tukwegayiridde nnyo pulezidenti waffe beera muvumo, totiisibwatiisibwa ku nsonga yonna. Twaŋŋanga omulabe nga bwe wajja ng'osobola okumwaŋŋanga kubanga tuzudde nti goweka alina formula. Kubanga bano bonna bafferesuuti babaddewo. Nobody in parliament will tell you that they ever thought nti omuntu aliva mu parliament najja n'avuganya ate teyavaayo yekka. Kubanga Dr. Kanokiza Besigye mukola pafo oli ajja kuleeta Dr. Kanokiza Besigye, and with due respect bino mba njogera ku byafaayo sina bwe ngenda kubikyusa. Besigye ye yali ali mu government, ontegeera bulungi. Ampuliriza ababaka ba parliament beekolamu omulimu, aba pafo ne reform agenda ne pafo beegatta nga parliamentary group already yali emaze okudissentinga as an opposition. Naye ng'ate Besigye teyali mubaka wa parliament era teyalina constituency gyakola ki gyakiikirira. Naye gwe ampuliriza olwaleero Kyagulanyi yalondebwa emyaka 2 n'ekitundu mu parliament ng'akiikirira abantu b'e Kyaddondo ng'awangudde n'obululu ebitundu 85 ku buli 100, akalulu ke yakuba opposition yonna ku ttaka Kakota. Democratic Party yalinamu candidate yali mukyala, FDC yalinamu candidate, NRA yalinamu candidate. Badiployinga n'ekitata ne bagenda ye Kyaddondo ng'awangula akalulu ako lwe baleeta tukutuku mu Uganda. Museveni lwatongoza tukutuku. Byonna nga banoonya how to dismantle the rising hope of Ugandans. Kyagulanyi Robert Center Mungobi kakati kalinde mukana assalamu alaikum. PAL FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo